wano nze manyi nnyo Mira kuba ndi ghetto youth. Naye kambulize wano amayirungi ne Waragi ki ekisinga okuba dangerous. Nga Waragi tebanaba mubaninga. Si government ngenda promoting amayirungi nti muli amayirungi, but I mean buli kintu muchi regulating ensinga Yemen, ensinga Kenya, eyo cash crop ekolera abantu sente ekyo kifuna enjaga abantu ba Museveni aba bali resourced abali mbuyinza be bali menjaga naye abaana bajudde mu makomera nga babasibidde enjaga. Waliwo nakayimba ke twagamba omuntu bakusanga n'omusokoto gw'esada naye ne bakusiba emyaka ena ngo police yatamasta blasta wali ebwayise bamusibe sawanya. So the unfairness of this tuina abantu baffe okuba chanowinga ne bamanya the dangers in these narcotics, but also ne bamanya the benefits of them kubanga eddagala lya cancer balikola mu bintu ebyo mu njaga nefanana bwe bityo. It's a question of educating people. Ensonga eyo Joramu ajogeddeko bambuziza ku bisiyaga, sigenda kwogera ku bisiyaga wano ku radio kuba nze ndi mufirika ate ndi musajja mukatuliki ate ndi musajja mufumbo nyina abaana na wasa mukazi ekyo kibaddemu bonna. Ensonga enkulu gye njagala okutwalirako budde etoro. Chichi, what's my vision for Toro? What's our vision for Toro? First and foremost, njagala omanyi nti abantu ba Toro bamanyi kye baagala. Yes. Kubanga bamanyi kye bayina. This place is extremely beautiful. And abaana ba Toro bamanyi Jora mbumbuza eka kunyonyola Toro byayagala byonna. Ate nga tabimazeeyo. Bobuza anybody here ajja kubulira. But what is my personal vision for Toro? I'll tell you that Toro enokubeera built to be the tourism city that it is. It is only tourism city in name, but not action. It has nothing apart from the beautiful, the amazing natural beauty. Tena chintu kirala kyonna kyeyina Toro. Yes. So Toro twagala efitinge mu linnya lyayo tourism city. First and foremost, but tourists chekibaleta. There should be at least a small airport here. Government can do that. Airport yokesobola tukomezawo sente nga government. True. Okitegeera abantu basobola okuva yonna ne bajja wano Toro. Wano nalinda bane ku social media nenda ba muno mulimu Crater Lake eringa map ya Africa. It is somehow, it is somewhere in Toro. We have 52 Crater Lakes. The most beautiful. These are some of the places that make Uganda and the name the Pearl of Africa. But apart from the natural beauty, there's no benefit in that. Tulina okubeera ne airport ngereta abatourists bano ne batuleetera sente. Government ate bino bye kugamba tebyakatandika zino plan amini yazina nga tetunaba kuzaalibwa. Okitegeera wano like many other cities and towns in Uganda zaina government hotels kati zizandibadde nga demonstration hotels. Abantu abalala ba private citizens nabo ba building okwo ne bandibadde ba building okwo singa waliwo infrastructure eri desirable nga waliwo ekyogerako wano Wembogo Munange nti babasuubiza oluguudo ne balusa mu budget year after year. Singa waliwo enguudo ezituukawo ebirala ba local investors basobola byekolera tebiriiwo. Comrade Joram ayogedde ku stadium. Just imagine ng'omupiira gwa Uganda versus Rwanda baguzanyide wano Toro. We get the opportunity to show off our natural beauty. We get the opportunity to make money for the citizens and taxes for the government. We don't have that. Of course, nebintu ebirala kubanga in a city we're not with good hospitals, good schools. We don't have that. So for me, that's the vision of Toro. This Toro can be like a little Jamaica. Nandiogede bingi nnyo naye tulina Honorable Aisha Kabanda, Deputy Secretary General waffe. Mbadde njagala nnyo naye tumuwulire. Betu tutaka muhera kere. There is a question I have asked you. Yes. Kandi kaguze kinyendo kigaruka. Actually aruho nondi anya kaguze he said naendo bazeho ebusiyaga. Betu tomugarukiremu. Muzemu mugambye nziremu era mudemu. Okay. Kile kimkaguize nikiretwa ebisiyaga byennyini. Ngumu 7 akateka omukono hakiragiro ekirukutanga ebisiyaga mu Uganda kyarugira World Bank kwemerezaho enkoragana yayo eyakabine ni hangeri ya Uganda. Sasa nambe tukubaliza abantu abandi benentekereza nyingi muno abandi bali no mukweralikiere ngo obundi tusokutongera kutungana empereza enteito esitubere ntutunga mu marwaro n'ebicweke bindi. Timanyire, did you support Museveni okutanga ebisiyaga mu hangeri ya Uganda?
Did you disagree with him or agree with him? Hansonge. First and foremost, kugambye nze as a cultured man, as a Catholic man, as a man that is promoting family, sagala kumala budde bwange nga njogera bisiyaga ku radio. Nenjagala kumala budde nga nziramu ekibuzo ekya World Bank. First of all, tumaze banga dene nga tusaba international community including the World Bank erekerawo ku sponsoringa government ya Museveni ne human right naye baali bagana. I criticize the World Bank kuba ne ba World Bank ba hypocrite bagala okutulaga nti wane Uganda ebisiyaga ye human rights. No, we have a right to life. Omfuna bulungi. Yes. So bwe twabagamba balekerawo kuwa Museveni sente ngase abantu ekasese bagenda maaso nga bawa Museveni sente. Twabagamba balekerawo kuwa Museveni ngase abantu ekayunga bagenda maaso nga bawa Museveni sente. Bwe twabagamba balekerawo kuwa Museveni sente nga ase abantu mu 2020 November 18th and 19th bagenda maaso nga bamuwa sente. Those were human rights violated. We believe nti eddembe ly'obuntu lisooka with the right to life. Ne international community ne World Bank eringa egamba nti ebisiyaga ye human rights yoka era African yena okumuwa human rights ayina kuba muri wa bisiyaga sikanya nabo. Okay. We have a message here. Yeah, I think maybe we can conclude with this question. Onagambire, my question to Mr. Kyagulanyi is, he says they have good relationship and support at international level. What has he done or lobbied from those countries? Has he lobbied anything practical for this country? Even if it's a factory, let him tell us. Thank you very much. Yes, I have lobbied, I continue to lobby, but take it where? Kankwe example, muchala wange amaze emyaka 15 ngageze aina NGO je baita Caring Hearts Uganda ngeyamba abana bobuwala okuyiga okola reusable sanitary pads kubanga abana bafe abawala bava musomero when they start going into their menstruation season. Recently bali batute ebitanda nga batute